Twende tupate hitmaker abuukira waggulu nga Janzi anti emisomo yagikubye oluku mu mutwe. Omukyala amanyiddwa nga Mama Fina yaweereddwa kapyata y'emmotoka ku mazaalibwa ge. Omuyimbi Maureen Kabasita yavuddeyo n'avunaana bbawe ogw'okumutulugunya. Eddie Kenzo yajja Diamond Platinum ku by'essava. Oli ku UN show wano ku ItalsTV nange Maria Violanta wabula nga tetunneeyongerayo toweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe kosa okutufollowinga ku social media handles zaffe ez'enjawulo omuli TikTok, Instagram, Facebook kosa ne Twitter. Ennyimba z'Abannayuganda 10 ezikuta abantu mbabire mu wiiki eno zikutuusibwako IP Records. Bode Oranis Henry ne Spice Diana lweruzze ku namba 10. Buti yangu ni moto. Kimuli kyange Mudra Divairo ne Vinka luze ku namba 9 wiiki eno. Tupate Pia Pounds lutudde ku namba 8. Radio Call .9 olwa Unknown lweruze ku namba 7. Balekabo olwa Palaso lukomyewo ate ku namba 6 wiiki eno. Slow Dance olwa Azawi lwerutudde ku namba 5 wiiki eno. Palaso akomyewo nate ku namba 4 n'Empalaavu. Thank God olwa Vinka lweruze ku namba 3 wiiki eno. Sip olwa Joe Boy lutudde ku namba 2. Lwema Namakula akulembedde wiiki eno n'oluyimba lwe Akafecce. Tulinde nate wiiki ejja nga tukuleetera ennyimba z'Abannayuganda 10 ezikuta abantu mbabiro mu wiiki nga zikutuusibwako IP Records wano e Kansanga. UNT ku ItalsTV ekutuusibwako Itals Productions Limited. Omuyimbi amanyiddwa nga Pia Pounds wenjogerera abuukira waggulu nga Janzi oluvannyuma lw'okuba emisomo gye oluku mu mutwe. Pia Pounds yavaayo n'asharinga ebifaananyi eby'enjawulo ku social media handles ze ng'ali mu gown. Pia Pounds yatugamba nti finally emisomo agimaliriza era nga wano yeebaza Mukama olw'okumusobozesa okumalako emisomo gye era bw'atyo n'agamba nti kati waali ali free okukola buli kimu kye yalina mu pulaani. Pia Pounds abadde asomera wali ku International University of East Africa era nga degree ye yagifunye mu Bachelors in Business Administration. Omukyala akulira abasawo b'ekinnansi mu Uganda ayitibwa Mama Fina yavuddeyo n'ategeka birthday party ye gye yatadde wali ku Base Hotel eno ng'esangibwa wali e Matugga. Mama Fina yavuddeyo n'agamba nti ensonga eyamutegesezza party eno yabadde yakusanyukira wamu yessaako famire ye n'ab'emikwano. Mama Fina yagambye nti ensonga endala eyamutegesezza party eno yabadde yakujjukira eyali bbawe omugenzi Meja Kigundu ononno nga yakubwa amasasi agamuttirawo ng'agenda ku radio station emu ku makya. Mama Fina yavuddeyo ne yeebaza bonna abamubeereddewo bw'atyo ne yeebaza ne Mukama okumwongera omwaka omulala ng'akyali mulamu era n'asekerera awo bonna abamusekeeterera. Ekyenjawulo ekirala ekyabadde ku mukolo guno kyabadde nti wano Mama Fina yavuddeyo n'atwanjulira omwami we omupya gw'alina amanyiddwa nga Mwami Kalema era nga wano Mwami Kalema yawadde Mama Fina emmotoka kapyata era nga kika kya RAV4 ennamba eri ku UBM. Mu mawulire amalala nkuleetedde mwana muwala amanyiddwa nga Maureen Kabasita ononno nga yali ayimbiddeko mu Fusion Band era nga yatukubira akayimba akamanyiddwa nga Akasengejja. Maureen ku luno yavuddeyo n'agamba ekimala kimala era bw'atyo n'atwala bbawe amanyiddwa nga Kasami mu kkooti ononno nga amuvunaana gwa kumutulugunya ssaako okugaana okulaba omwana we. Maureen yagambye nti ebirala byonna omukulu ono yandibikoze naye ekikwatagana n'okumugaana ssaako okumukwekako omwana we tagenda kigumiikiriza era wenjogerera kati ensonga za Maureen ne mwami Captain Kasami ziri mu mateeka. Munnalugambo wa Spark TV amanyiddwa nga Gabi Intante yaggiddwa ku lubu lw'abanoonya. Ku Lwokusatu lwa weekend okumakya ebifaananyi ebyenjawulo ebya Gabi ng'ali mu wedding gown byasaasaanira emikutu gimigatta bantu oba giyite social media.
nga kuliko ebifaananyi bya Gabby ng'ali mu wedding gown kosa caption eyali egamba nti until death do us apart. Kino kyaleeta debate mu bantu ku social media era ng'abamu beebuuza ddala kituufu Gabby bamuwasizza oba si kituufu, kubanga okusinziira abalala babadde bagamba nti Gabby business woman era nga bino ebifaananyi kiyinzika okuba nti yabadde photoshoot. Wabula ffe wano ku UN okusinziira ku mbeera eriwo tujja kuba nga tukutuusaako amazima gennyini oluvannyuma lw'okunoonyereza okunaaba kukoleddwa bakigatto baffe. Nga tuvudde ku by'embaga ya mwana muwala Gabby, nkutute eri mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo ononno nga yasuuzizza mwana mulenzi amanyiddwa nga Diamond Platinum engule. Kino nno kyajjiridde Eddie Kenzo okuwangula Best Male Artist of the Year 2021 mu Afrima wali e Nigeria eyabadde etegekeddwa ku hotel emanyiddwa nga Echo mu Lagos. Eddie Kenzo okufuna award eno teyabadde mu ggwanga, yabadde mu USA gye yali yagenda okukola bizinensi z'okuyimba endala. Era nga wano Eddie Kenzo yabukeereza nkokola n'agenda ku social media handles ze ez'enjawulo ne yeebaza abategesi bonna kw'ossa abafaani be okumulonda, n'agamba nti tagenda kubayiwa era nga Eddie Kenzo yabeebazizza okumufuula Best Male Artist of the Year Afrima. Eddie Kenzo yagambye nti olwokano lwabadde lw'amaanyi wabula abeebaza okubanga kino mwakimutuusizzaako. Eddie Kenzo personally teyaliyo okwefunira award ye wabula nga wano omuyimbi Spice Diana ye yamurepresentinga era bw'atyo n'agireeta. Abayimbi abali mu kuvuganya ku kifo kino ekya Best Male Artist of the Year 2021 mwalimu mwana mulenzi Eddie Kenzo ono nga ye yawangula engule eno kw'ossa mwana mulenzi Diamond Platinum, Melody, Rayvan n'abalala bangi. Mu mawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero tulina eggwire lya Pastor Bujingo ononno nga yakyadde ewaabwe w'abazadde ba Makula Susan. Pastor Bujingo tujjukira bulungi nti mukyala we Teddy yali yamumma divorce era bw'atyo n'amugamba nti tagenda mukkiriza kuwasa mukyala yenna wabula nga Pastor Bujingo yakigaanye era bw'atyo yagenze butereevu n'akyala mu maka g'abazadde ba Susan Makula gye yatutte ebintu eby'enjawulo ate eby'ebbeeyi ssaako n'okumansa ssente ewaka wonna. Pastor Bujingo okutuuka ewaaba Susan yabadde takkiriza kamera yonna yadde abantu okumukwata ebifaananyi era nga wano ba bodyguard be ab'enjawulo be yabadde atambudde nabo babadde bagaana abantu okukwata ebifaananyi ssaako okubagobaganya. Nga nkwongeddeyo mu ggulire eddala nkuleetedde eggulire lya dansa amanyiddwa nga Edwiz. Ono nno yavuddeyo n'ayatula obulokozi era n'abatizibwa pastor amanyiddwa nga Arnold Muwonge. Pastor ono azze alyowa emyoyo gy'abaselebu bangi ssaako abantu ab'enjawulo era nga ne wano yawuliroweddemu mwana mulenzi omulala amanyiddwa nga Oxygenius era nga bano bo ne Edwiz ba mikwano era nga tebateŋŋana. Edwiz sako Oxygenius tubaaniriza mu nnyumba y'Omukama. Mugulire eddala nkuleetedde eggulire ly'omukyala Halima Namakula ko Safina Mugera nga bano beerangidde ebisongovu wali ku Fairway Hotel mu kabaga ke babadde bategekedde Meja Kayanja. Wano nno omukyala Halima yabadde azze okukola business ku Fairway bw'atyo n'agwa mu kabaga akabadde kategekeddwawo aka Meja Kayanja. Halima yajoyininze akabaga kano oluvannyuma lw'okulaba mikwano gye nga weegiri wabula eddakiika ntono nnyo we yakubye amaaso ku mukyala Fina Mugera. Obusungu ne bulinnya bw'atyo n'amwambalira n'amukuba ng'agamba nti ono amwogerera ebikyamu ssaako ebigambo ebitanyuma eri mwami Kayanja ono nga amulemesa. Fina Mugera yeeganye ebintu bino era nga yavuddewo akaaba. Olutalo luno lwakakkanyiziddwa omwami amanyiddwa nga Balunywa. Mu mawulire amalala nkuleetedde mwana mulenzi amanyiddwa nga Gift of Kado. Ono nno nga asekeredde abo bonna abamusekerera olw'omulimu gwakola ogw'okutambuza ebinyeebwa. Gye buvuddeko ku social media waliwo ebifaananyi ebyayitingana nga biraga nti Gift of Kado atambuza ebinyeebwa era we batyo bafaani bwekosa abayimbi abamu bavaayo ne bamukolera fundraising wabula nga abalala bagamba nti Gift tetugenda muwa yadde coin eyaffe kubanga ekyo kyakola anoonya publicity saako kudda ku fomu. Bano no Gift abaanukudde n'agamba
n'agamba nti abo bonna abasekerera abamuseketerera nti anoonya kudda ku foomu oba nti anoonya publicity. Agambye nti ye omulimu gwakola agwagala nnyo era nga agusuubiramu ebintu bingi nnyo. Wenjogerera Gift of Kado yatandiseewo ne kabekari akatonotono era nga kano akasuubira okugenda mu maaso n'okukongerayo. Tukwagaliza bisinga byokka Gift of Kado mu kintu kino. Mawulire amalala nkuleetedde ex wa Shiba amanyiddwa nga Oscar. Ono nno yafunye akaseko ku matama oluvannyuma lwa mwana mulenzi Brunoke okuvaayo n'amudduukirira mu kifulukwa gy'abadde abonaabonera. Mu myaka egiyiseeko mwana mulenzi ono Oscar yali omu ku bayimbi ab'amaanyi mu music industry ya Uganda era nga yali ayimbira mu crew eyali emanyiddwa nga Big Time. Oscar ono embeera yatandika okukyuka mpolampola era bw'ati embeera n'etabukira ddala munono nga mwe yayongera okunywa n'omwenge ne gujabagira. Wabula mwana mulenzi Brunoke yavuddeyo n'amudduukirira n'ebintu eby'enjawulo wano nga yamuwadde ku w'okusula n'amukyusa ne ku mbeera kubanga yabadde n'ebigere bivunze era bw'atyo n'amutwalako ne mu ddwaliro. Mmwe mwenna abatamanyi Oscar gwe njogerako ono omwana mulenzi yatuyimbira obuyimba bungi era nga mu bbo mwe muli Nsomba byuma kosa ne luyitibwa Sofia nga luno no baluyimbanga crew eya Big Time kosa mwana mulenzi Rabadaba. Ago ge mawulire gensobodde okutuusaako agabadde mu wiiki eno wano ku ItalsTV nange Maria Violanta. Wabula nga sinnakusiibula teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe saako okutufollowinga ku social media handles zaffe ez'enjawulo omuli TikTok, Facebook, Instagram kosa ne Twitter. You ain't ku ItalsTV ekutuusibwako Itals Productions Limited.